Akulira House of Zakah Sheikh Muhammad Kibate Sebogwawo akubiriza Abasiraamu okuba obumu okusobola okwekulaakulanya wamu n'okubeera abeerufu nga bakola emirimu gy'Obusiraamu. Ate omwe wa Zakah muzibu wajja n'amalogi wanze muwalimu ng'agenda anyumizaako chairman. Ena mwe mwalimu nga nina ebizibu byange binzijjudde. Ne chairman naye ng'avuga emmotoka mu bwangu nti wetwala empazi Zakah nagigabye. Ky'ova olaba ensi zonna k'ebeera Saudi Arabia ezikuŋŋaanya Zakah zirina ekitongole ekikola ku Zakah nga kiri separate nga kyeyawudde. Bino byogedde wadde ku mukolo gw'okulambula omuzikiti wamu n'okumanyisa abakulembeze b'Obusiraamu mu disitulikiti y'e Wakiso amakulu agali mu kutoola Zakah. Mbasaba bakulu b'amatwale muddeyo mutegeeze bayimaamu bonna bagambe abantu bawe Zakah. Bayimaamu abantu senga baba bawadde Zakah n'ebizibu bino bitulina mu dunya adhaabu zino ez'ebirwadde biki osanga tebyali baddewo naye kuba nti abantu tebawa Zakah tebawa sadaka Allah n'aleeta balaayi mu nsi ezitagenda buvaawo. District Kadhi wa Wakiso Sheikh Elias Kigozi asose kwennyamira olw'abasawo abatalina mutima gulumirirwa ggwanga nga kati bagufudde mugano okujja ssente nnyingi ku balwadde ba COVID-19 ng'akubiriza n'abantu okwongera okugoberera amateeka ssaako n'okusabirigana Katonda basobozese okusuuka embeera eno. Kubanga kakati olwayo kugamba nti omulwadde wa COVID kusasula emiliyoni 5 emiliyoni 7 bameka amaka ameka agayina ssente ezo ate nga gye bagenda omuteeka bagenda muteeka ku butesa oxygen. Twategeddeko nti amalwaliro agamu eddagala gaalibba ne bali kuteeka mu pharmacy balugenda bagamba genda oligule mu pharmacy gundi. Ebikolwa ebyo byonna bwe bityo tiba bya buvunaanyizibwa tusaba bannayuganda tubeere bakisa. Abakulembeze b'Obusiraamu Akiso nga bakulembeddwamu Haji Idrisa Sessanga balaze obwetaavu bw'okudda wansi mu bantu okunyonyola ku nkola ya Zakah. Ensonga eno eya Zakah ebadde etukaluubiridde nnyo nga Abasiraamu abamu bakaluubiriza okutuukiriza olw'ensonga ezisinga obungi. Naye nga Abasiraamu bwe baba tebatuukiriza ate era kiddayo eno ku nsingo zaffe. Ekisooka enkola ennungamu eddayo wansi okuzuukusa abantu baffe naddala bategeeza nti Zakah basasula bwe bati dirwo kisasula. Ate omulala kwe kuba tukolera wamu nga ttiimu obuweereza buno okutuusa ku bantu kubanga ebigendererwa byaffe ffenna House of Zakah and of Uganda okutuusa obuweereza ku bantu. Oluvannyuma kwasiddwa cheeke ya bukadde 10 biyambeko mu kudduukirira abatalina wamu n'okubangula abantu ku makulu g'okutoola Zakah nga wano Sheikh Kigozi bakubiriza okubeera abeesimbu nga bakola omulimu gw'okusoloza Zakah mu bantu. Nga bona omutuuza nzo nga agigundi eyo olowooza nno yali Zakah emiliyoni 15 okubanga azimalira ku toilet tamanyi naye yali zimbe emiliyoni 5 yali badde esobola okumala Zakah n'egenda mu bantu balina okugendamu n'olwokuba nti olw'obutamanya yembeera gye twagala okulongoosa. Josephine Lonkuse yakusagidde gonyo ku Bukedde TV 1.